Waliwo amawulire ag'ennaku agakagwawo ge tutamanyi oba bituufu oba nedda, naye okusinziira ku akawunti eno esoma Patrick Mukasa ono nga munnamawulire ffenna tumumanyi era nga akawunti eno eri verified, agambye kitwalo nnyo Bobby Young bamusanze mufu mu kkomera. Tetumanyi oba kituufu oba nedda, naye ng'amawulire agatambula era gatandise okuba nga gasatuleetinga ku mikutu migattabantu nti asangiddwa mu kkomera nga mufu oba nga atiddwa. Tetumanyi oba atiddwa oba afudde ki oba kituufu, naye batugambye nti bakyali mu kunoonyereza era nga tulinze ekinaaba kivudde ew'omukulembeze w'ekibiina kya NUP ganaaba afunyeewo, naye ng'akawunti eno oba eri hacked oba ntuufu naye nga gabadde gaakagwawo naffe twakagafuna ne tugamba nti waayi katudduke Bunambiro tujje tubanga tugabatuusaako. Bobby Young ono amannya g'amatuufu ye Agaba Anthony era nga nzaalwa ye Kamwenje. Si gwe mulundi ogusoose okuba nga akwatibwa. Bobby Young y'omu ku bantu abaakwatibwa ku nsonga eri ey'Kalangala era ne bamalayo ebbanga, naye juzi wano era ne baddamukko ne bamukwatako omulundi omulala n'avaayo. Bw'oba mujjukira akaseera ako yaviirayo ne batuuka n'okugamba nti yalya. Baamukuba nnyo left right nga bagamba nti yalya. Mbu abasajja simanyi kati yafuuka spy w'abali. Bigambo bingi nnyo ebyayogerwa nga w'omanyi, naye amawulire agaliwo essaawa ya kakati bannange gamenya omutima. Omuntu aveeyo atuwulira ekituufu kye kiriwa tutegeere, naye nga gego amawulire mikwano gyange go si marungi yadde nakamo. Bobby Young akwatibwa juzi wano eno. Bagenda mu nnyumba ye ne baaza ne bagamba nti simanyi bamusanze n'engoye z'abamagye, ndowooza ne berets zaaliyo n'ebyo ebyambalo ebya red ebimyufu ebyo ebya NUP. Kekadde ke kamu bwe baakwatira omukulu Sheriff ono adesigninga oba designer oyo owa dreads oyo bwe bw'obudde ye essaawa eno wenjogerera ye yavaayo era nga yaddamu okuba nga akakalabanya emirimu gye kubanga yali talina musango. Naye ega Bobby Young munnange gamenya omutima. Simanyi oba kituufu oba nedda, naye akawunti eyo eri verified. Ono munnamawulire aba abijjeebwa aba alimba oba nedda bannange. Kitalo nnyo era kitalo ddala, naye nga si birungi. Neŋŋendako kubanga ngezezaako kubanga ntrayingako eno n'eno, naye nga ndaba mawulire abantu abasinga bagamba gali unverified, naye tetumanyi ekituufu kye kiriwa. Era tujja kubanga wetunaaba tumaze kutegeera ebyaddala, ndowooza tujja kudduka Bunambiro tube nga tugatuusaako, naye nga ge mawulire agaliwo. Bobby Young be baana abaludde mu struggle. Bobby Young yatunyumiza story ajja atya okweyita Bobby Young lw'omukwano omungi gwe yali alina omukulu His Excellency Bobi Wine. N'asalawo yeeyite Bobby Young era n'agezaako okuba nga amukopa buli kimu ky'akola, era content we gwe yakolanga n'akwata attention omukulu Bobi Wine kwe kumutumya amusisinkane. Amawulire matuufu oba nedda. Bobby Young ono juzi wano eno yakafiirwa mukulu we era nga omwami oyo yafuna akabenje nti yali ku piki ne bagezaako, oluvannyuma bambi teyasobola kubanga asimatuka era n'afa. Mu mwezi guno gwennyini guno gwe tulimu guno tetunaaba kubanga bamaama we tanaaba kubanga ate yeerabira omukulu we, ate amawulire ge tufuna nti Bobby Young kasebo nti bamusanze mu kkomera ng'afudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Simanyi na kumanya ebyo bimpeddeko, naye nga katusooke tugumye tulabe basooke bamale okuverifyinga then tulabe ekinaddako oba kituufu, naye gajja kuba mawulire mabi nnyo ddala. Singa tusanga nti kituufu gajja kuba gatukubye nnyo wala. Kijja kuba kitukubye nnyo wala. Ate saasira abazadde. Mukama Katonda tusaba busabi kireme okubeera nga kituufu, era tusaba nti amawulire gano gabe mafu, galeme okuba nga matuufu kubanga kikangabwa ky'amaanyi. Akawunti yiiyo oba oliawo Patrick Mukasa aveeyo atugambe nti siiye oba atugambe nti bagihakinze, eri verified. Munnamawulire kituleetera okugamba nti kituufu.
naye katusabe nnyo tulinde tulabe ekinaavaayo. nja kubanga nkomawo mbabuulire, naye nga mawulire gannaku simanyi nnyo kyakwogera essaawa yakakati kubanga ntidde nnyo we ganaaba matuufu amawulire gano. Bobi Wine azze akwatibwa ne bamusiba namalayo ebbanga genda okulaba oluusi nga bamutadde. Azze akwatibwa era omulundi ogwasembayo guno ogusembyeyo guno alyoke agende mu kkomera. Nkugambye nti talina kyakola, nti oba baamukwata nga yeekalakaasa, nti oba baamukwata nga akola ki, nedda. Tebagamba nti bagenda ewuwe ne bamusalako mbu ne bakebera ne bagamba mbu bamukutte n'ebyambalo by'amagye era nti mu nnyumba ye mbu basanzeemu ranks mbu ezigenda ku byambalo by'abamagye era nti bamusanze n'engatto z'abamagye. Bamujjukira ebintu ebyo baamala ne babipareedinga awo n'ekyo ekyambalo ekyabwe ekya red ekyo ekya NUP kye batera nnyo okwambala. We kiba kituufu kiki ekiise Bobi Wine? Wabadde tewanayitayo nnaku 2 oba 3 omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutegeeza juuzi wano eno, wabadde tewayitayo nnaku, n'agamba bagenzeeko mukomera babalambuddeko era mu bantu be yayogera nti babalambuddeko kwaliko ne Bobi Wine. Amanya gamatuufu ye Agaba Anthony. Kiki ekiyinza okuba nga kiise Bobi Wine? Wekiba kituufu yakubiddwa migo, yaweereddwa butuwa, baatuze mutuge, mbeera ki bannange? Simanyi, naye nga ge mawulire agaliwo essaawa yakakata gaakagwawo era nga gantiisa. Era kyensobola okugamba mukwano nti weeyongera okuba nga weekumira ku NCKTV gwe mukutu. Oba nga tona subscribinga ke kado subscribinge, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga oleka comment yo. Naye nga tujja kuba nga tukomawo era nnyina okuverifyinga ensonga eno baganda bange, kituufu oba nedda. Tukyali mu kunoonyereza, twagala kumanya kiboogerako kituufu Bobi Wine afudde oba nedda. Ffenna essaawa yakakati amaanyi gatuweddemu. Ye omuntu avuddeyo kubanga abika Bobi Wine ali ku ki bw'oba nga akyaliwo? Nsonga ki evaako kubanga babika Bobi Wine? Bannange nsaba busabye Mukama ayambe era ataase tusange Bobi Wine nga mulamu era tusange nga bannange nga bino ebyogerwa nga si bituufu kubanga kijja kuba kitukubye wala nnyo nyini ddala. Nkyakomawo era nja kuba nga nkomawo babuulira bigenze bitya bitambudde bitya.